tunoonyaamu okugaggawala oba kale okwezimba. Naye kambabuulire, obugagga obwo tunoonya buli mu biwandiike, kubanga okwezimba kutandikira mu kubeera mumanyi, era oyo aba ategedde ebimwetoolodde y'abeera omumanyi. Ebiwandiiko bibaamu bingi nnyo ebigaziya obwongo bwaffe, era kiba kizibu okukulaakulana okuggyako obwongo bwo nga bugazi. Kizibu okuggyayo ensimbi ezigenze mu mulimu guno, naye ekikulu kwe kuteekawo okumanya. Nadde ngamba abamu nti abantu ga Dr. Kimalanze bansoomooza, musajja musawo n'awandiika ekitabo mu Luganda. Nengamba nti ffe ate abasomye Oluganda lwaki tufulumyayo aba agambye peegi 2 ayongeramu zifuuke 10 kifuuke ekitabo ereme kubeera kawulire. Nolwekyo mbebaziza.